Katuli mu maaso ga Mukama kadde nsaba tukumitirize alina ku Bayibuli y'Oluganda era asobola okusoma obulungi abantu bategeere ekigambo kya Mukama. Badde nsaba otusomere Isaaya 5:3 okuva ku lunyiriri olusooka. Tutegeere lwaki tujja mu maaso ga Mukama netutusinza nga bwe tumusinza. Abakasenga Mukama kuba mulokozi waabwe bategeere lwaki abantu babeera bwe bati nga bali mu maaso ga Katonda. Abamu batuyita balalu era naye tetuli balalu. Abantu basomye diguli baziina naye ebyo byonna tebirina mugaso mu maaso ga Mukama. Olwekyo taata kyatukoledde kyatujje buli kinoomu weemanyi si bulwadde. Omwana nga bw'akyogedde wano si nti tolina ngatto ne bweba lugabire era agikuwadde n'okyamba. Abamu abaikalamu ekyo tebalinaako kagere. Bwe bababako ente zaabwe bwakwatamu ekisobola n'adduka olw'obulamu. Ne babakuba amasasi abana ne bakuba abazadde baba amasasi bukaka obutaka. Naye omwana n'adduka olw'obulamu. Wagi egamba bweti nti ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abigguliddwa omukono gwa Mukama kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka kkalu. Talina mbala newakubadde obulungi era kubanga yakulira mu maaso ge ng'ekisimbe ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Talina mbala newakubadde obulungi era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo
ne tutamuyitamu ka muntu. Olunyindo olwokuna mazima ye ku buyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubirwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa olw'okutaano naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butukivu bwaffe olw'okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emikko gye gyekituwonya. Haleluya. Yali muntu gw'otasobola kwegomba nga talina kalungi konna. Nalwo olw'okuba yakwagala olw'ebibi byo byonna yagamba kimbeere nsobole okuzza abantu mu Mukama. Mu kyawandiikibwa kyekimu mu kitabo kyekimu Isaiah 41:10 era namala n'atugamba nti bannange totya kuba ndi wamu nammwe, temutya kuba ndi Katonda wammwe. Atugamba nti nja kubazzaamu amaanyi era nja kubayamba. Haleluya. Omukono gwange gyabakwatako. Nsaba tukkirize ekigambo kya Mukama ti mu buli mbeera tetutya, oba bulwadde oba wasuze enjala, bannange totya kuba Mukama Katonda wo ali naawe, tekijja kubeerawo lubeerera. Yawaayo omwana we ekyomuwendo ekisingirawo ddala ate okusula enjala olunaku olumu ne bwe ziba bbiri oba bwibiri asigala ani? Katonda. Era Taata tukwebaza nga tuvunama mu maaso g'okumakya ga leero abakkiriza ffenna mu kifo kimu n'abatannakukkiriza Mukama. Nsaba nti ggwe mwene otukwateko otwanukulire ebyebuziba mu bwakabaka bwa Katonda, obwakabaka bwo obutaggwaawo. Nti ne bwe tuba tuvudde leero Mukama tugende emitima gyaffe misanyufu, emyoyo gyaffe misanyufu kuba otuwaniriza mu bulamu obutaggwaawo. Era Taata tusaba ti buli lunaku otuzze bujja, buli lunaku otuzze bujja, kubanga bingi ebituzza wansi, bingi ebitumenya, bingi ebitumalamu amaanyi. Naye Mukama leero tuzze nga tukuzimbira, nga tukusinza, nga tukutendereza. Tuyambe byonna bive mu makubo gaffe Mukama, tufokasinge ku ggwe wekka. Haleluya. Tufokasinge ku ggwe wekka kubanga ggwe ensonga, teri mulala, ggwe ensonga. Era bwe tunaakumanya nga Bayibuli bw'etugamba nti buli kimu kinaakyusibwa olwa for our sake. Ebigambo bwe byangu era bwe tukumanya twaga obitegeera era bituyamba okuyita mu bulamu nga tuli b'amaanyi era nga tuli bawanguzi. Mukama tukwebaza nga twetooza mu maaso go, tusaba nti okutendereza kwaffe okwanirizibwa okufuna okusimbira Mukama. Tokubeerawo tukyuse ti Mukama we tunaaviira wano nga tuliisiddwa ekigambo kyo tetujja kuba kyekimu Mukama. Tukwebaza olw'akaseera kano ke tufunye mu maaso go era nga twongera okufumiitirizako ku bulungi bwo ku kyotukolera buli lunaku. Era Bayibuli etugamba nti otudde ku mukono gwa Mukama Katonda waffe buli lunaku mukirire on our behalf. Taata abantu bawe basonyiwe. Era oli eyo otuzimbira ennyumba ezisinga ezakuno ze twali tulabye. Nsaba Mukama nti tukolere eggulu nga tumanye ekyo ky'otukolera mu maaso ga kitaffe. Taata tukwebaza nga tukusinza.
Linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Hallelujah. Saba tutuuleko mu maaso ga Mukama. Banaye abakyala bano mubakubireko mu ngalo. Abaana baffe bannange balaba bwe bakuze ne bafuuka abakyala abalungi very beautiful. Mukama tumwebaza era n'ono naye mutabani waffe. Mutabani wa Ssennoga asooka n'oli mutabani wa Kirumya naye bannange Mukama muwe ekitiibwa. Taata tukwebaza kubanga abaana baffe bakoze omulimu ogw'amaanyi. Banaye tebatuliidize mu maaso ga Mukama bulungi. Bannange I'm so proud in my heart. Amina. Hallelujah. Ne baami bano abaseka. Okay, abaana bo baana baffe. Nabo baana baffe mu Yesu era baganda baffe tubeebaza. Kubanga bajja mu kisandi okusinza Mukama wonna. Katonda ndowooza kumutegeera. Mumanyi bulungi. Amina. Thank you so much. Bannange obudde butukutte nnyo naye mbadde nsaba mukadde akatonotono alina obujulizi omu oba babiri mu bwangu obw'ekitabo tuke wano mu kyotuwa obujulizi nga twetegeka okuwulira ekigambo kya Mukama eri okuva eri omwami ow'amaanyi era omuweereza mu kkanisa eno. Obujulizi mirimu ki? Jangu bambi, jangu dduka speed. Mukomyeko mu ngalo afune ku maanyi nga bwajja. Uganda ogogera bulungi? Mukama yeebazibwe. Mwana mpitibwa Innocent mumanyi. Naye kati Innocent nasalako enviiri naye kati n'omusajja muleke. Nebazaga ekyaki kubanga ebansabidde kwe kukyuka. Naye kubiriza bavubuka bannange enviiri tezirina makulu. Tumenera mukiraku eki naye tebirina makulu ate tebirina makulu. Era ngenda kubeera mu kyaki eno ngenda kuba nga ntambuza ekigambo kya Yesu. Hallelujah. Mukama bw'omwagala genuinely ebyo byatandika okukola nga tebyakugambye akiteeka mu mutima n'obulyango ekiri ekyo zirina mu kasozi. Haleluya. Era banaye bw'oba wakkiriza Yesu nga tonnatuuka ku level okyalina ekibulamu. Yesu n'owulira ekifu banaye kino kite era tukkiriza buli lunaku buli kinoomu sobola okutegeera Mukama tugattuleko. Haleluya. Waliwo obujulizi obulala. Banaye my brother Mukama akukozese. Nze njagala tukkirize wamu era mwami Sekasala ng'ogenda okuwa ekigambo omwana oyo tumusabire. Nze nzikiriza abeere ku bantu abaweereza Mukama mu kanisa. Haleluya. Amina. Wali bujulizi bulala. Mbadde nsaba tuteeke omukolo gyaffe twanirize omubulizi w'enjiri Machagaleero mwami Sekasala Micheal agenda kweyanjula ajja kweyanjula n'embalire ye yonna kirake Mukama akola ebintu twaniriza Come on, sing.
era nkugulumiza Micheal ya leero kubanga gwe wekka asanyusa webali Yesu. Njagala okuyekuse njagala okuyekuse nga bendera njagala okuyekuse njagala okuyekuse njagala okuyekuse yekuse erinnya nga bendera mu bbanga njagala okuyekuse erinnya lya Yesu njagala okuyekuse erinnya musanire Mukama njagala okuyekuse erinnya yekuse erinnya lyo nga bendera mu bbanga njagala okuyekuse Mukama Micheal ya leero tuyimuse erinnya lyo waggulu ennyo nga bendera mu bbanga. Mu nsi eno waliwo amannya mangi ge bayita nti ga maanyi naye Mukama erinnya lyo lisinga amannya gonna era nti buli alikoowoola tasigala kiki buli akoowoola erinnya eryo wabeerawo enjawulo buli ayita erinnya eryo kabe mulwadde kabe bize kalibeere ettogo buli kintu kyonna kiwulira erinnya eryo era Mukama Micheal leero tuliyimusa tuliyimusiza ddala waggulu Mukama omusanire era nga nze Mukama saagala nze gwe wabalaba Micheal ya leero naye njagala balabe ggwe ali mu nze njagala balabe ggwe ali mu nze gwe wabalaba ayokka ekitiibwa n'etteeka byonna bikulu byonna bikulu bamusa obulumizi n'obulumi buli yeeyamaanyi Yesu Kristo Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe abakukumwe bebeera ku bisawe by'omupiira obeera ku mativi gammwe nga mulaba Arsenal ne Manchester United obanga mulaba Liverpool ne Manchester City mulekana okusinga kaabo nimbye haleluya
Umwami uyo yankuma ankumide emyaka 2 mukwano gwange nnyo bwenamuleetewaka tebaŋŋamba nga empisa zezeza taata wange yanzaala nayagala nyo taata wange nenogeza ddala omwana Mukama yeyamuloonya n'amuleeta nebaza Mukama olw'omwami wange Micheal Sekasala omwaka gw'ekiweza 20 tulina abaana bana mwesigwa talemwa ne baliwa tulina ssuubi tulina ne bulungi abasamanya mugawulira Mukama abawe omukisa Yesu Kristo mulamu olwaleero nga sinaba kumala era Innocent soko ojja kubona tukusabire Innocent jamba bannange Mukama akyusa nga bwe nabagamba erinnya eryo terina manya malala okuviira ku January December lisigala ly'amaanyi. Haleluya. Era olikola osigala kiti Mukama yebaza omwami oyo bali mumulaba ate bya Mukama tebali kukaka amafuta agamenya ebikoliko gekakola Mukama yebaza abamu ku mumwizo gwa mukyali waliwo ebintu ebibalemeddeko oluusi bikaaniddemu ekyayaliyo waliwo amafuta ageezawo Mukama yeebazibwe wamisenoga kyamu tusabire omwana ono Mukama agenda kukozesa Innocent n'abatakukozesangako era buli kyonna ekyakukwata kigenda kutaa yatuja kusigala era weweyo mu kibako tolekaayo balekasanjadakalimu Luganda tuyimusa okukkiriza kwaffe nga tusaba n'Oluganda Innocent Katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi ayongere okukola omulimu omulungi mu ye kuba Bayibuli egamba nti ye atandika omulimu omulungi muffe akola atya agumaliriza nti bw'obanga oli eyo nga naawe owulira nti kino kyetukola okyagala weekwateko mu kifuba tukkirize Mukama kubanga tewali bbanga mu kusaba ne bw'obanga toli wano naye ng'oli eyo naye kasita oba n'okukkiriza mu mutima gwo esaala ejja kukolera amina yes Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwaawo tukwebaza kubanga oli mulungi tukulabye Mukama ng'okola ebirungi kitanga taggwaawo ate era Mukama Innocent tumulabye okuva lwe yalokoka ng'alina okuyaayanga mu mutima gwe Mukama kitanga taggwaawo ng'ajjane ku kituuti wano n'enviiri se nga bw'agambye
naye ng'alina okukkiriza n'okuyaayana mu mutima gwe. Naye Mukama tukwebaza nti enkya ya leero ayimiridde n'ajulira nti wakyuse era ng'akabonero ak'okungulu katulaze ng'okusalako dreadlocks enviiri ezo. Mukama tukwebaza olw'enkyukakyuka etandise okulabika mu Innocent Mukama. Mukama tukulaba ne mu Bayibuli ng'okyusa abantu, ng'okyusa n'amannya gaabwe Mukama. Mukama gwe yakyusa Sawulo n'omufuula Pawulo Mukama, n'omuwandiisa ebitabo ebiyitirivu mu Bayibuli Mukama. Ogenda kukozesa omuntu wo Innocent Mukama. Ogenda omwambulula byonna ebibadde bimusibye eby'ekyekyo. Ogenda okumuwa obujulizi obuteegaanibwa Mukama. Ogenda omukozesa Mukama emirimu emikulu era egy'amaanyi bwakabaka. Kitange mufuule empagi emumu mu bwakabaka bw'ekitange akitaggwawo. Abantu bamutunuulire balokoke Mukama. Abantu bamutunuulire bayaayaane okumanya Mukama gwe yakkiriza kitange ataggwawo. Kitange tukwebaza kubanga bwe tusaba owulira, gwe yatuyita okola ate era tewali kikulemerera Mukama. Kitange kyusa omuntu wo, mukozese Mukama. Leka abamumanyi bamulabe bayaayaane okumanya Kristo Mukama. Ekitiibwa kikyo Mukama, obukozi bwe kitange ataggwawo. Ekitiibwa kikuddire Mukama n'etwendolera Mukama, kubanga gwokola bino tewali mwana wa kuno mukono gwo Mukama. Osinzibwa otenderezebwe ng'omutukuvu wa Isirayiri yali Yesu Mukama waffe. Ebyo Mukama byakola. Era olwaleero ngenda kukulya ekyo kinyiri. Okwekutula mu busibe. Waliwo bye tuyinza okubitwala nti bya naye oba busibe. Era Yesu yajja okusumulula naawe. Yesu yajja okukola ki? Okusumulula kwe nange. Mukama yeebaze. Era katandika mbadde bagamba nti abamu ku mmwe bwe mujja wano mu kanisa ebitutwala nga bwe biri ebweru. Naye Katonda ono gwe tusinza tewali n'omwamweka. Tewali. Era njagala kupakakasa mu kigambo ki waliwo beeyattanga. Tasaaga ng'olaba omuntu atudde kumpi naawe n'olw'ekibi ekimulimu nga yagenda n'akola by'ayagala ebweru n'akomawo n'alowooza nti bwe kirina okuba olaba muntu akongose. Era nti ku mulembe guno kyensabira kibeewo. Osanga abantu banatya Katonda. Mukama yeebaze. Ate ndi serious nkitegeereza ddala. Kubanga ze kyendabye abantu beewombeka ku Sande. N'okuva ku Mande paka ku Saturday muntu mulala. Era n'abalala bayinza okugamba mwana mulokole. Bali bakigambye wabavuga emmotoka ng'okola bino olinya pavement ebitaala bigambye stop ate omulokole yayitawo. Bannange ziringa bintu bitonotono, birabika ng'ebitonotono naye eri Mukama
Sekasala. Tewali alinga tuone. Kyeyogera kitegeeza. Njagala tubeere abalokole okuva ku Sande paka ku Sande. Mu ofiisi yo gy'okolera bakwogerako ki? Babeereyo mu bwama ne bakugeya ne bagamba nti tuwulira mulokole, tuwulira yakkiriza Yesu bwe wagamba era byo byakola. Banne tuleme okuyiwa amafuta ga Mukama gakutadde ku mulamu. Tuleme kubanga bwe boogera ebigambo ng'ebyo oba oyiwa amafuta ga Mukama. Buli lwe boogera ebigambo ebyo kukwe oba oyiwa amafuta oba otabujuliza. Neyandirokose nga si mulokole agamba ndokugera ki? Tonabawulirayo. Lwakuba abantu baba bakyasiriddwa. Osibiddwa naye tomanyi. Osibiddwa naye tokola ki? Tomanyi. G'otambula n'otambula ng'olowooza oli bulungi naye nga tomanyi ky'okoze eki. Osibiddwa. Naye enkya ya leero ndi okutegeeza nti waliwo essuubi. Era nti onoowaayo omutima gwo gwonna ne weewaayo olunaku olwaleero. Kiraba waliwo abaakalokoka ng'okusoomozebwa ko gye kuli naddala gy'okolera. Osoomozebbwa n'ogamba oba mbiveemu oba mbireke naye lwaki nakkiriza. Naye owooluganda njagala kuzzaamu amaanyi. Nywera. Nywera. Kubanga oyo gwe wakkiriza asinga ebyo byonna ebiri mu nsi. Mukama yeebaze. Mukama yeebaze. Ate n'ebyoyaaya n'okukwatako Mukama agenda kusumula mpola 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 mpola. Tejala banyumizaako. Mukama anzije wala. Anzije wala. Ne mukyala wange oyo n'abaana bato tuvudde wala. Nzijukira ebiseera nga bwe biti ekuba ng'etonnya. Nakwata obwana bwange ne mukyala wange ne tukkirira mu paaka ne tulinnya takisi ne tugenda okusaba. Enkuba n'etukuba. Oluusi tulaba tulinnya takisi. Oli ng'ayitawo n'akuba amazzi. Tuvudde wala. Tuvudde wala. Nenjala kukubuulira olinga okuba olinga nze bwe nali kati si bwe ndi bayira. Nange ntulako mu mmotoka nange neekola ki? Nenjula steeringi neeteka mu giya nenyera ku ssundiro y'amafuta neetekamu amafuta kitekamu mazzi kitekamu mazzi tekamu ki? Nina natwala omwana asooka asomera ndende wala Luweero batukkirira ku takisi paaka bayitale namayiba amukulumanyiro omwana kisuubigesibwe buti eddala nsawusawu ebyokulya okunyeza eno kimebana agaba dadi
Nawe n'omunyiga ne mugenda n'essaawa ya leero oteeka mu mmotoka temutwala n'agenda ekisinga obukulu saagala nti mukama waaba akusomosezza otandika okufuna ki tomere byowatu naye njala kutegeeza wooluganda mukama alina kyakola byobulamu bwo. Mukama yeebazibwe, mukama yeebazibwe, mukama yeebazibwe. Abamu ku ffe ebikoligo bikyatuliko kuno ku nsingo ekisoko kibeera wano omanye nti nga bakyateka ekikoligo kibeera wano bakolera bati ngaekola bweti bakolera ngaekola bweti n'ekikoligo eki mu linnya lya Yesu kikutuka olwaleero. Isaaya 10:27 ekikoligo ekyo olunaku olwaleero kikutuka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe, mukama yeebazibwe. Waliwo abamu ku mmwe mutaasibiddwa olw'amasimu ge mukwata. Namuddeeka omwana ali ku ssimu, maama ali ku ssimu, taata ali ku ssimu. Temukyayogera, temukyayogera n'essimu tezikola ki? Omwami bw'agamba enjala ennuma asindika WhatsApp, mukyala enjala ennuma. Tulagawa bana ebyo ebiriwo kati. Omwana muwala atudde mu takisi naye tamanyi na gy'alaga ali ku ssimu ne bamuyisa nawo. Naye olunaku olwaleero amaanyi agazuukiza mukama waffe Yesu Kristo mu ntaana weegali okuwekola, weegali okusuula. Mukama yeebazibwe, mukama yeebazibwe. Abalamuzi 14 olirwe lwokuna mpaka 6 lwogera ku Samusoni. Amafuta Samusoni ge yalina ng'asobola n'okutta empologoma, babeka ku mabasobola okutta empologoma nga yazze wano ani asigalawo. Tetuli bangi nensuubira empologoma bwetu buli omu yenyigaawo oba yenyiga wali bweti. Naye Samusoni yalina amafuta agatta empologoma. Olunaku olwaleero tukulangirirako Mukama akuwa amafuta agatta ebintu eby'eggwanga by'amaanyi nga bibisa buli omu. Mukama akuwa amafuta agamanyaamanya ebintu ebyo. Mukama yeebazibwe. Abamu ku mmwe tokolera oli abasigayo enjala, oli abasigayo okukoolakoola, abalala kugira musumba nali okukoola wano ku ntebe yange, musumba nali okukoola ku mulyango, kali akaveera sikategeera. Mukama yeebazibwe. Olina amaanyi agali mu Mukama akuwadde amaanyi. Obaddeko oba kiki alina Mukama akuwadde amaanyi. Amaanyi omwenanga obaddeko oba ki teyinza kusigalawo. Mukama yeebazibwe. Abamu ku mmwe mukozesa ebiragalalagala. Ennaku zino ebiragalalagala ebyo bikyase nnyo mu bavubuka. Era abazadde abali wano
abana baffe buli lunaku toka nti omwana wange muto nnyo nedda ebiragalagala bikuta akati namuteefu najja kugamba ekiri mu masomero weewuunya n'omuvubuka gwe wala gwe ali wano ampuliriza kekaseera oba waliwo ebize ebitwale kigaaniddeko olunaku olwalinabawa chance ebyakisalire njagala okubeerayo nokusigalayo waliwo ebize ekikugaaniddemu naye kusobola n'amala gy'essaawa eyo bakulekawo alogenize kubw'amaanyi agatuweebwa gampeebwa n'amafuta agandiko olunaku olwaleero oba muzeeki oba kujja ija kufa kama yeebazibwa abaana b'Isirayiri baali nga basoboka omugga baali nga bamaze okubata nga bavudde mu ki Egypt mu Misiri baali bateereddwa ngaffe abamu kuffe bantu kuffe tulokose tuteereddwa naye nga baasanga omukka ogwo mumyufu ennyanja emyufu eyo kati beera obayinza kukola ki kusala abamu kuffe ennyanja emyufu ekyatuli mu maaso nabagisomoka naye nga twalokoka naye ngaennyanja eyo ekyatusoomolezaawo eri awo tosobola kukola ki tosobola kusala naye olunaku lwaleero ndi okukutegeeza waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agagenda okukusomozesa okusala ennyanja eyo emyufu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu oyinza okuba oli eno oli muna bizinesi emugekutte amabala ya Mukama ngenda kukola ntya Mukama Katonda waali akumanyi era ajja kuyamba Mukama yeebazibwe ajja kuyamba Mukama yeebazibwe era nzikiriza olunaku olwaleero tugenda kuva mu kkomera mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama yeebazibwe nalikere ku mulimu bannange bali bagenze kusayiza emirembe eyo bali bagenze kukola bwe batuuka eyo omu naŋŋamba awamu kibulokole bannaba maiko okimanyi abantu bangi basibiddwa awotyo okimanyi gye twabadde baatulaze obuti nga babutana kayima ani yali abuulireko ekyo tusanze abantu nga bava Kenya, Tanzania, Sudan abana bali awo tubele tono bali nebo kakolaki bakiriddwa bali okuti akawukyako kwakola ekwola yakulina ebituli emirandira waliwo ekituli ekimu obayagala luzaalo ng'olindira waliwo ekirala obayagala bizinesi etereere ng'olindira waliwo lyajagala mwami jagala mukyala ng'olindira bava ne Kenya, Sudan, Tanzania ne bagere babeera ate okumanya nti bafiiriddwa tebagenda tebavaawo okuddako nabadde babaloozezza nagenda batakuloosa
Wow. Tubagamba tinakayima yalonda omukyala afumba emmere yabafumbira tuna memmere bagijjawa tolina yenna asobola kufumba mmere tamukyalo embabuuza omukyala oyo watafumba mwanageza kukira kitya emmere tejja naye nga abantu basibiddwa bali awo enkumi n'enkumi ez'abantu bali awo kyokka ndikubona omuntu wange onaawe ebiyooli etudde wano nakantiko wano wano tagola bakasoma takuma mulimu kama yebayo n'olunaku olwaleero n'okutegeeza nti ebyo byonna ebirina makulu yesu yekka bwe tusinza ekyayaleero yasinza byonna Mukama yeebazibwe. Ebikolwa by'abatume Essula 12 bwogerwa Peter Petero bwe baali bamusiba naye tulaba yavaayo atya mukomerere buuza yavaayo atya Katonda yekka yakikola abasirikale bali wano na wano ne ku mulyango naye yavaayo atya so ndiwo okutegeeza tewali Mukama kyatayinza kukola tewali musibe Mukama watayinza kuddamu tebuliyo Mukama yeebazibwe tewali musibe Mukama watayinza kuddamu juzi bali bekuba mu tooki era kingayo alinamuwe olunaku olwalubutidde kuba tonakikola kikole naye nokuba mu tooki nga nze netuya famire gyenvaamu tusibiddwa bannange bwentunuulira basenga bakojja abakafa ewaffe naddala bakojja abasinga baafa bwenzi omwenge baafa ki bwenzi naki mumanyi ti ebintu ebyo bigoberera mukimanyi kyemba ngamba oba oliwo kwekule mutoozi ewammwe toba aliseyoga muti oli bulungi nalokoka neŋŋamba Mukama kikome kubali era mukasera nga Mukama kikole ki kikome kubali Ngata abaana nokimanyi ebintu ekiyinza okwogera omwa okiyinza okakwata nekikwata omwana wo bannange mukimanyi kyemba ngamba
Uliyokuja kwa mtoto chapa mizeki ejini wasenamo makozaro yo tojibuye ndiyo kama bana yaje wala kwa sasa wao yakamwengi sio kwa leo bana wangu atuzi hizo ngeta bana wa mto yani la kwa tamni wao kusoma wa kupi pale pale wale wanataka great stuff hata watu bypass mama ya nyote tena za kumachanga hapo zaidi kila mtu ndio tunataka wa kwati kwa mwenye anaongoka hapo zaidi asikiwa aso bypass sawa kwa elimu na hapana mara kusomea maana wa very class ndio tabepo wa perfect ndio college ya kula ndio ya dala banambi ya dala ndio kama ndio ninachitoe nachijenga ya dala na ya kula lakini na mvuka yena bamu mwana nataka kama leta ya kila ya wale kama hata ndakora tunaona wakana kali dao tunaona Yesu de ndio azini wa guru akana kali yao kaka kama ipo ya pi de watu hapo ndio kuja hapo kwa ndio kwa kama hiyo bila sija kusaga era familia yenu Luganda wao kwa sababu ya familia sasa hata kitu mmoja hapo sisi ngo ni hapo ni chini ila babu ni atoka mkono mulana ya babu kute mulana hapo sisi ni hapo na yeye mkuta bayo ngateleze amoro muleka hata Emmanuel usaki kitu kwa wana hiyo. Aleba ndabuni. Leo usile. Akama hiyo tangu kwa kunywa wote, toje na mbele. Ni hali ya kati. Wewe sio ndio yake cha leo. Ni kama hapo ya. Anaanza kulokuta. Anaanza kulokuta. Yes. Kama yeye azuri. Kama yeye azuri. Kama yeye azuri. Kama solo kuelinde. Woni mbere. Woni muntu womani ali mu mbere. Kama solo kuelinde. Sobora. Kana kuna mpaka sasa mstafu. Tafutie sobera. Ichara ibirozo bino. Nabo usibere. Birozo kidoroza. Birozo kidoroza. Second Corinthians, Wakorintho chombo bibiri, wa 10, biro kwa tano. Wale birozo bitorozo usidasire bongi. Ya tusibi kwa unozo. Kama kusumululwa, walero, kwa birozo bibiri, ili ya Kristo mwana katongo blamu.
abamukumu abafumbo naye musibiddwa mu ngeri emu ow'endala buli lukedde mwekuba mulwanagana mweguma naye tusanga muli balokole bayidawe mumina balokole naye ng'eka alina okugamba nti eno Ukraine ne Russia nengera kutegeeza nti Katonda ono gwensinza asobola okusumula naawe ale n'omukyala wange emyaka ebiri nje muwulidde naye okusomeza okubaddewo naye nga bwe kubeerawo okola otya singa bantu tulinga bamalayika n'okusomeza kubeerawo ne kukola mutya Mukama yebaze omanyi ku abasajja oluusi Mukama yatutonda nti tutya ntegeezamu nga bw'owasa omukyala ye omukyala aliwo okukubira mmere kwoleza ngoye olwokola kinokola ebirala nga gwe muli webakuuza mulowooza wekiri okuba naye njala kutegeeza olunaku olwaleero ekyo omukyala agenda akole ekyo omukyala agenda akole ki ekyo omukyala agenda akole ekitabamukoba obuli mu makaago osanga buli bwebityo kulweki naye nga golowooza mukyala alina okubeera awo alina okubeera ali yakugamba galina okubeera era abakyala abakola wano waleke ku mikono bakubireko mu ngalo bakubireko mu ngalo bakubireko mu ngalo ez'amaanyi era bwe mwami ng'osibira omukyala waka olunaku olwaliro gamba agenda akole Mukama yebaze omukyala muleke akole ki akole Mukama yebazibwe waliwo abalala tusibikwa n'endwadde endwadde tezituvaako beetololamu wano nawali ate gundi buli kaseera kwe gundi bannange obonawo osigaye Mukama yajja okutuwa obulamu Yokaana 10:10 obulamu obweragaza obulwadde buno obutulumba eno enkya n'eggulu tebuli suppose kubeera kuffe era buddira eri mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu era buli mulwadde mu kifo kinaawonyezebwe Mukama yebaze Mukama yebaze abamu kuffe tusibiddwa mu ngeri eno tetukyagenda mu maaso tuli mu kifo ki era nga oluusi olabanga kiryoke nga gwe tokola ki teweyongerako nga buli boogezaako abalala basoma ne bamala ne bafumbirwa gondaawo olwa maamawo olwa taatawo okyali ku lujja ate bwe kirina okuba zinabagambe natandika mu takisi abakyazigenda mu kinedda naye nenjaya nenamukanoolaba abaana bange abokubonaabona kuno kamakusaasi nenjayana
Oyo wali nina bwe nali leka tutandwa ate Mukama yebaze okubanga teweyongerako oli mu lusibeera leero tukamusiiro twakusabira Mukama yebaze olina okweyongerako Mukama yebaze Yanga maliriza yatumire ku bigere byaffe ebiyo tuwulidde ebigambo ebyogeddwa obiwulidde naye mugamba bannange kimala oba gy'oli badde kusaba odduke emisinde tetulina buli nekkuka emisinde ojje mu maaso wano ogamba ekimala kikola kimala dduka emisinde Wamukyubira Emma ajanyambe kuwala wamukyubira tuke emisinde naawe bamwe basabira ku bantu bano Ejja ku bimera esobola okubeerusa ekisinzikako ebisobola okulamu ebibala 360 nga bw'atonyesezza enkuba abakyagaleero bw'atyo n'ekigambo kyakitonyesezza okuba ebibala tusobola okuba n'ebibala mirundi 100 Parte di cavo di ogamba la zona, poi che mi ricorda di C, si vede, non si può giocare lì, si può giocare lì, poi che mi ricorda lì, poi che mi ricorda la zona messa la terra, che la mia già lui, ma io vorrei la cosa, la casa di ciò che mi vuole vedere, se volevo
Hallelujah. Enda kwebaza omwami Sekasala w'ekigambo ekyo Mukama ky'atadde ku mutima gwe n'atubuulira bye tulina okusumululwamu. Kakasa buli kinoomu olina w'oli era ozziddwamu amaanyi nti leero buli kimu kikoze eki kikutuze. Haleluya. Era kijja kutwala okukkiriza kwo nti actually Yesu akiggyeewo era n'otambulira mu ekyo. Ngenda kusaba omukyala Senoga Patience abantu baffe bano abakwase Bayibuli. Waliwo n'abalala abazzeeyo emabega bw'oba omanyi nti walokoka mu nnaku ez'emabega omwezi oguwedde nga tonnafuna Bayibuli babituka sipiidi gyo wano mu maaso mufune Bayibuli ezo. Era n'abakebezi nsaba nti mwetegeke n'ensawo zaffe ezikuŋŋaanya ebiweebwayo gende mu maaso. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda era ng'abaana banatugenda okukola Bayibuli zino tweyambiddwa mu bulizi olwaleero Katonda okusumululwa kuno mulimu kino ebitabo ebigenda okubawo. Mugenda okugula Bayibuli zino mujja kusinkana ebigambo ebiri muno
buli kigambo ekiri mu Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi ddala. Kale tugenda okukwasa Bayibuli zino banange tuzakuterekawo bula mukole mutya mubeere nga muzisoma kubanga ekigambo kino kyekigenda okukola ki okubakusa n'okubasumulula mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ameena. Abooluganda baliwo abooluganda abengi n'abooluganda. Luganda. Luganda. Oluganda. Rachel, buy your Bible endala. Uganda. Awatana kuna mloleka. Awatana kuna ofunye mbele. Ofunye. Aliyomiye. Rachel, buy your Bible endala. Ale kakati nawe tunakwasa Bible zino. Watuna amabasa kuzi. Mugenda kwa mukatege kali akasembayo. Era mu kusumulule waliwo abeeziwandikako tugenda bawa olupapula buli omu atereka amannya ge n'ennamba y'essimu. Kati ate bannange ate temutukulako bannange Bayibuli tubawadde naye mubadde mwekwata sirina Bayibuli najjaki Bayibuli zikozesa bitune gyamiina kale mwe balina mwe bagala kujja bemutuze Hallelujah. Abakebezi ensawo ez'appulu za tithe and offering ekimu ekyekumi n'ebiweebwayo eza Papa in Luganda kakole kuzimba kanisa bwemuyita waggwawo mulaba nti waliwo amatafaali amayinja obusenyu tutabulayo semiiti n'emitayimbwa era essaawa yonna ekkanisa etandika okusitulwa era nsaba mukwate mu nsawo muteekemu Mukama bw'abasobozesa azokayaliza.
tukwebaza nate nga mutuze mu maaso go tukusinza tukutendereza ebyowaayo byaffe tusaba nti Mukama kyonna kye tulese mu nnyumba yo kinaakozesebwa okugaziya obwakabaka bwa Katonda era nti byonna bye tukola Mukama binaaweebusibwa erinnya lyo ekitiibwa olw'okusimba ennyumba yo. Mukama tukwebaza era tusaba nti obyanirize era obiteeko omukisa. Kino emikono eginaabibala nti Mukama ginaaweebwa omukisa. Era nate onaatuusa era onaatuwa tukomyewo mu nnyumba yo. Tukwebaza kubanga osaanira ekitiibwa mu tteeka mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina. Obudde butukutte nnyo. Badde nsaba omwami Joseph Sendawula akulira abaana mu kanisa eno ajja atuwe puroguramu y'abaana eriwo wiiki ejja olw'obudde ajja kumusaba aklozinga esaavisi yawe. Kama twebazibwe tulina ku bavubuka abavudde ku ssomero ng'oli mu holide manikako ku mukono gwo oba olinayo omuvubuka amiina amiina twebaza Mukama nti ekiseera kino kyonna ekiseera ky'abakomedde mu ssomero n'ekiseera kino ky'abakomezaawo ewaka tukyebaliza Mukama. Mukama twebazibwe. Kaakano okutandika n'olunaku olw'enkya puroguramu yaffe ey'abavubuka kweri era egenda kubeera ng'erwaninga wiiki eno okutandika n'olunaku olw'enkya olwa Mande, then tukomewo ku Lwokusatu, then ne ku Lwokutaano. Kama twebazibwe. Tuli wano ku Mande nga 25, tuli wano nga 27, Olwokusatu n'Olwokutaano nga 20.